essaawa zibadde 10:30 bannamateeka ba NRM okuva mu John Mary Mugisha and Company Advocates, Chris Bakiza and Company Advocates, ne Twino Obusinje Severino and Company Advocates ne batuuka ku kkooti etaputa amateeka okuwaayo okusaba kwabwe. Okusaba kwe bawaddeyo kwa mirundi 2 ng'okusookera ddala baagala ababaka Basabye Ssekikubo, Muhammad Nsereko, Barnabas Tinkasimire ne Wilfred Niwagaba abaagobwa mu NRM bayimirizibwe mangu okukola omulimu gwa Palamenti gwonna. It is not that we want them out, they are out anyway. So we want them to stop trespassing in Parliament. At the moment, they are trespassers. And the thought of trespass continues to be committed, and that in itself is wrong. NRM eyagala kkooti ebewa sipiika ekiragiro okuyimiriza ababaka bano nga basinziira ku nsonga ey'okuba nti kati bakolera bweru w'amateeka. Mu kusaba kuno NRM eyagala ababaka bawummuzibwe nga tebaweereddwa mukisa gwonna kwewozaako, era kino baagala kikolebwe ng'okuwulira omusango omukulu tekunnatandika. We shall bring it to the attention of court, and the court does its work with the utmost urgency, because the matter is of great national importance and extremely urgent. So it must be attended to very, very fast. Ku ntandikwa ya wiiki eno, NRM yateekayo okusaba kwayo mu kkooti y'emu ng'ewakanya sipiika Rebecca Kadaga kye yasalawo ku ntandikwa y'omwezi guno n'asigaza ababaka abana mu Palamenti wadde ekibiina mwe bajjira ky'abagoba. Eggulo Ssaabawolereza wa gavumenti Peter Nyombi yategeezezza nga bwe yafunye edda ebiwandiiko okuva mu bannamateeka ba NRM ebimutegeeza ku musango ogwo, era nti agenda kubaddamu essaawa yonna ne bw'anaaba tannafuna kuddibwamu kwonna okuva ewa sipiika. Omusango gwe gumu gwe gwawawaabirwa omubaka Sale Kambo w'e Kibuku, kkooti gwe yakkiriza n'ababaka aboogerwako baweebwa omukisa okuwulirwa nga bayita mu bannamateeka be beerondedde.